listi y'abantu 15 jingendo okukola n'ebifaananyi byabwe asembayo General Kayanja asembayo agera kubeera Salim Sali General Salim Sali otandika nani ntokera ddala ne president waffe Abitex ye president wabani ye president wa Abitex Zabivulu mu Uganda. Okay, lwaki Abitex gwensoka naye Abitex amanyi obulumi bwa promoter yena bwayitamu naddala ng'ategesa ekivulu eky'amazima nga si byakera kumacha kunganya ba boda kunganya batimbi ba posta kunganya abategesi abakwata sente zaabwe ne baziteka mu bivulu Abitex abamanyi ana ekivulu kyange Abitex yali akimanyi walina ebivulu bimeka naine ebivulu bina webaga nti omwaka mulaba mbera n'ebivulu 5 mbera ku big zone mbera ku jogirizi ne mbera newa waliwa walitegese ne mukono Nebulenga mwana mpole nena Abitex gwensokera nakune ekifaananyi kye nkikwate wendi bagaye Abitex watuswaziza nnyo okubeera nga gwe president w'abategesi b'ebivulu n'otavaayo kwogera mazima amatuufu agachi kiki ekikuyombya bali descent basasudde abantu batalina bivulu fa balina ebivulu tebereza ne papo pate emanyikibwa Douglas Lwanga bakatasobola kuvaayo kwogera ne Douglas Lwanga ne baganda omuwasede Douglas Abitex wanagamba tabirimu ulira bonna benjogera kuna kubeera ku nasoka kubeera Abitex esimu nalwano gikwata namukubira emirundi ngenda nga agifula busy ogwasembe yagikuta okuusa jjo nemuganda ya Abitex nedda tulina mu nsonyi nagamba Jacob fayiro yo bakwata ne bagisasula biki nemugamba Abitex tekiringa okukera ku makino ganta Abitex promotion bagisasula nga basasula esente bamanyi Jacob yani wafaanana oyo mumale nkwate ande yali manager ba B2C mwana kuvadda mubbi manager B2C eyali ande namwewunyiza nnyo omusajja oyo wamewunyiza otya ensi njagala yotegera ebifaananyi babana abantu batagera Abitex afaanana atya baleke mulaba ku TV batagera ande omande ngina kola ebifaananyi byabwe byonna paka ku muntu gwe mbadde njagala omulamu bwange bonna chopa ate chopa ye yakoze chopa yali yakulya akakiiko akagabye sente ezo ne file ezo yes nja kusembera ku General Kayanja ne gugu Lubowa ne Salim Sale basembayo lwaki abo bosembyayo besembyayo General Kayanja Salim Sale General Salim Sale ogatako ne Lubowa bankizo okugoberera sente za government waje zirazi abantu abo basoka bafuna 1.2 billion 1.2 nezigenda bazo ababoda milioni 2 yes ne bagamba bana bategese ebivulu ebitono bana banteka mu bbala bajje babasasula nati kyaginzo kunewunisa ate bategeka ebivulu ebitono kwasokera ddala baza ne baba wa sente oburundi ogwokubiri bali babanja ate baba ani goyagala bakolirire mmeka Senior'B okenda kumacho okutte milioni 8 oba milioni 9 ozwade omuntu atategeka ko kivulu bo wuli otya muli mu mutima ati bakiwe nve ku General Salim Sale tukwebaza okulumirira nnyo abana Uganda naffe bananyini bivulu abateka ebivulu ebyamazima ku byanga ekyange kya Ssebanga TV ne Ssebanga TV ina endagaano nange otegeera ate ngenda kikola ku live wire kubanga abulango wayitiranga mu live wire ngese nebulaba nze yayogeranga ku kivulu ekyo era ku mmane nsooka n'abantu aba Abitex ogateko ne ande ebifaananyi byange nga ndikutte wenti wemala ku Abitex ne ande nga ngenda ku mulala nzireko oluddako nzirako balunywa ne mutima bona bali kakiiko akagaba sente wenva ku abo n'okutuuka ku ba national theatre bana njagala kubeera n'ebifaananyi byabwe noonya ebifaananyi byabwe ku mmane nginakola press conference Kalonanto aliwa Keti kala musajja oyo simanyi wakyasiiba mbadde njagala Keti nga mpa Keti ekitiibwa erya ddala ogwasobola okubira Keti sini yaŋŋamba ebyo sente biveeko Jacob teri sente wulira njagala batwale sente mu mitima mulungi nze tekiri about sente kiri about obulumi bwe tomanyi Senior'B okuteeka ekivulu President Museveni adda ku TV awo okuteeka ekivulu si business ntiro gomesi oba mmotoka okuteeka ekivulu sente ozijjayo zonna zonna n'ozisaayo nga tozirabako okujjako ng'osose kusolooza okitegeera President Museveni nalabira ku TV n'agamba ebivulu bisazizzaamu ne wajja opportunity egizamu ku bantu okutasako amago
amabanja getuyina ni Abitex president wa Pomulamba balunywa kati yagamba ajakobo Sente Zabivulu tete sente wali tumide ku musirama kuba tebalimba ulira mu kisiba mwenyini muyangambira kigambo ekyo kumbe mpulira obusungu ku Keti mbadde njagala nnyo Keti nga mwana ekitiibwa mu bantu mbadde mpa ekitiibwa mu industry muno Abitex nga wayogera ekintu kyogera because mu ekitiibwa gye nvudde naye wala okuva ku mupiira gwa President Museveni nga mbeera mbintu bye mu kyepukulu yonna nga mpita ne mukolera ni Abitex amanyi obulumi bwaffe bwe tukozesa Abitex yayimirawo ku poliisi nga ab'emityana bwe bakuba ekivulu kyange ne babyasa nenkwata sente milioni 3.7 zalana mu 7 nensasula Abitex bena nabimanyi president omulamba oyinza okuddira basimanyi baluba bamitani omukazi yali ategese kerezo kenzo oyo mutu kubanga luba yeyavaako sente z'okujja yakwata kuwona agende wasali musale naga mukama wange nfirirwa sente nembadde nsaba konakula ku nsubi banka zintwala bali musale nawuliriza okimungu kya sale musale awuliriza lwaki sigogenda direct bano no tosobola kubanga the 15 angry fake people kati kankuseze waligo kati sali musale ne bamukolako bobuloka bamunetako ne ekone webicupuli ebyaddala babuloka sali musale yakyuka jena sali musale yogola ngo mukola ekintu ekyekisiri mukomera niba nabasajja balidde sente 1.2 natabakwata nezino baziridde kale nze tebanimpadde ŋŋaanyi tebanimpadde nini bawaddagalaasi dagalaasi alina popopate ng'eri mbaale nga wutanga obuzanya ku NBS nga nange nina ekivulwawo ekya Spark TV Mega Fest sabo nange nali ntegese misinjeru mwana Ssebanga gwe nali ntwala wo bwetwogerako Ssebanga Mary Bata Waiki Benga bwetwogerako obwammwe bosi woli bwetwogerako obwammwe mwasoka kufuna 1.2 tebampanga ko yadde ekikulu tebazikuwa tebampanga ko yadde tubetwogerako bonzo manyenze ndi ndawolovu mu bintu byange kwata mpola nnyo abasajja batugamba mwabalina ebivulu ebinene mwelindeeko sente zammwe zigenda kujja wulira nze siigendangako wasali musale kolo nakwata ekkubo nengenda eggubo eyo ne bampa gundi ya bagita batya ekivulu Abitex gundi yetwala waliwo apu neyatineki NPA nenyaba sati yaabwe kumba abasajja bali 15 bebatuba akakiiko kaabwe kuliko ne mutima namwewuunyiza nga ne mutima yeyampa lisiti ya kamiliyoni ngagenda yimba ku Spark Mega Fest yes namwewuunyiza mutima nga bujjajja mu inbox yange Jacob kyawedde dda gweguma Jacob nga omwenge gyekayogeza Jacob kyawedde dda gweguma kati ngenda bakuvumira kyogaba basula bwayi babawadde nze nfa ku kya Mega Fest nfa ku kya ddagala Siwanga sula byayogera yabitegeera ennaku zino sula oyo sula alya sente n'asirika busirizi kasula simwesigulira ate Kasalobu waffe abo bonna baalidde Kasalobu yalidde nze ku Mande bane anoonyeza ebifaananyi by'abantu abo ng'omanyi oli promoter bamenya amannya kuliko Abitex omu kuliko Balunywa kuliko Ande kuliko Mutima kuliko ani Keti kuliko Luba kuliko Bajjo kuliko Emma Kiyenje kuliko Emma Kiyenje ali manager wa Bebe Kulu kuliko ne yaliko manager Bobby Wine nakyuka nako manager Irene Nambiru bamitani mwelabidde erinnya ligenze bali abantu 10 noonya ebifaananyi byabwe nja bipulitinga bulungi buli nako ngenda kuvuma ko babiri aba kubavuma baba kusasudde sagala balabisa kabalya sente zaabwe ne baziriba ngensente gedejo babbi bakumpanya chama tugende wa batempanyo respect Abitex ne Abitex yanumye omulaba ku TV ngayogera ebigambo yayogedde ng'amazima agamanyi mbadde mpanyo respect Luba kubanga nkuze naye yajjano ku Dembe nga tukola ffenna chopa nina mutunulire mwana kadi nde ku Mande ngenda kudya ebifaananyi byabwe byonna bulina kuvuma ku babiri okumala wiiki namba mbaveeko batabaddamu kumbuuza balekeyo batabanziika balekeyo tugende badrekali boza kubabuuza badde Dembe FM drekali
abajuliza amanya ndowooza Drekali nsuku mungi Drekali Drekali tuteeke ssente mu ndongo ebyaddala enkuba nga wetonya ofiirwa osegera okola ekivulu kya Spark TV eyo TV nene owulya Drekali buli muntu akola akalango ka TV ayagala deposit ate Spark TV kuwe contract eyo ino kubalaga nti no ddala abantu abo basasula osobola kale kwa mwaka fanya Drekali omaze okusasula President Museveni agambye teri ebivulu bibedeyo nojoka opportunity but few individuals abawera abatawera na kibatu singa ku bobo nabaladinako ebivulu nandigameko owe benunudde kubanga ebivulu byayo bategeka byo bayasente nikyewutsa ne balamu yalide balamu yalina ekivulu kimu ekitabo yayina kibuvu kya French Embassy kyesibako bagambe ne bebe akapiira ngata French Embassy yali esasudde bagambe ne bebe kulu yalidde ne bebe kulu bagamba esente ezo zajjanga za kusasula buli muntu yalina ekivulu mu biseera bya Easter yes abasajja okumanya bakumpanya ne bagamba kale buli muntu yalina ebivulu omwaka gonna nze mwaka gonna kona mbera n'ebivulu 7 wakite bazimpa papa pate ebera n'ebivulu ebisuka oba association yakusoka kwewandiisaamu bagamba abategesi b'ebivulu abategeka ebivulu tebagamba kiraga nti oli mutegesi ekiraga oli mutegesi kibeerawo gwali tomanyi kivulu kyange kyoyagala okungamba nedda si wakanyagwe ebivulu byendeka tobimanyi nedda sinze mbuuza lwaki bali balya ssente Ssenior'B lwaki baboolamu abamu ne babaleka Ssenior'B gyebibuuza omuntu byali badde yebuuza ensi y'ebivulu abantu abakola ebivulu ba individual bemanyi bonna ekituufu Abitex bonna abamanyi teri ekivulu kikolebwa mu Uganda nga Abitex takimanyi oli mutuufu teri kintu kikolebwa nga kya kivulu ng'omukulu we takimanyi ombuziza ekibuuzo Uganda Katonda yagiyamba nti President Museveni osobola okukola ekintu kyonna kyonna without okuregisteringa kampuni yange jabu invent registered era ew'omusolo omutonotono si mungi ng'owagwa babbalamu baani naye mu katini k'enku nzize nkola ebivulu okuva dda ku Dembe FM dda nga tukyalina kasero mpola abamu ku bo abeefuula ba chairman nabasooka n'okukola ebivulu naye kyannumya ennyo okulaba abasajja bensinga okuwa ekitiibwa bakyali bange nga bakumpanyize ate si bwanaga Jacob olw'okuswala ennyo naye ate gino naye bannange tulina Senga Ssebanga ne Kapale be bamu ku babanja nange Jacob manja nakanga nze manja yange ate njagala imanja yange beremu yamugunyu manjiramu bantu babiri ne manjiramu ne gundi nani 95 Douglas Lwanga tasobola kwogera obanjizaako munne nabikewo osobola omuyambako musijja muyamba kubanga simanyi nnyo sitole zekwanyiza okumuyambako ng'ate ebintu ebiwanvu naye ali kwalaali kuba nze ndi naye fayiro yange badde etambula wamu neyi bano abantu abatasasudde sente zino mayi waliwo omubbi ajja mu nyumba yo n'akubba naye n'ogako nze waliwo omuwala eyanzibako nalina emitwalo 15 mu nsawo nabbako emitwalo 7 nandekeramu kale nanyiiga naye tekyanuma nti nasigazaawo entandikwa by then nali sina n'akawunti nti bansobola ogenda mu banka nenzijjayo ki sente ezisobola okumpisa mu lunaku wabula nze nalina zokka abazitwala zonna ennaku yaninumye nnyo so okubba kulungi yesu kuba buli muntu mubbi mu magezi ge mukubbawo obbidde naye obbi otya so sikubba nobbi ebinyobwa n'ogenda ozunga nabyo mu ngalo buli omu n'amanya nti mbu yabbye ebinva wanjagala okubuuliza wano Kapale ne Senga Ssebanga muli ba promota fere tuli ba promota muli baki ba artist tuli ba artist nga tugwa mu kiti ekya comedy naye nga ffe twepromotingira ebintu byaffe okuviira ddala ku byetuzannya ne tubituusa ku mutindo omulungi abantu ne batwagala ngera bwe twafuuka basita ne tufuna brand mpozi Kapale ategeka ebivulu naye yetegeka nti era bwe ekyasembayo kyamusala waliwo ekyasembayo kyoyinza okumanya wemba neetegekedde ekivulu nangira mba organize mba promota ku saidi yange kitegeeza nti baba bayisa ekirango ne bagaa nti buli muntu yategekayo ekivulu nga kyamusala eyali ategese ng'olina obukakafu nti wategeka ekivulu ekikusala leeta proposal yo ne fayiro ojja ofune ki
bagabase otukompasetinga yakasente tebyaliko nti no bayise bapromota banene nti no Abitex jangu wano badyoke tibicha kyali kugamba ebigwa bitalazetinga abantu abali bategese mu eyo season kubanga tuina bali ba promo bali ba president babiri tuina Abitex akulira NPA netubera ne ande akulira Upnet Upnet mwamuga Senga Ssebanga fe tubadde independent bobo kina kulaba ngo yambadde zigundi ya Upnet nawe eggulu kati ekyo twali tukikoze ekyo anti wulira nze kwolwo nali stambudde na Upnet kwolwo nali ntambudde uniform yawe anti nali ntambudde nengo omukulembeze w'aba comedian nengo yambadde uniform yawe sali mu uniform je nalimu t-shirt je nalimu anti zaali zifaanagana nga lebo ze zaali zaawukana nenga t-shirt zifaanagana olugana ne Jacob yaliyo naawe anti wanda basine bakwegana njikuleetera njikuleetera ezo ze zange ze nazida na design t-shirt no Ssebanga anti lebo mukubafuna mitwalo tanatana ga transport ezo baba Jacob yannengera lebo kyekino ekibeera wano sebe kiri nga olaba anti kati eno dio ngakusale kirimi wembera nga ndi wa NUP nosanga mtisati yenalemu gubonda bobotege obachicho cheko kugira mbo nti alabika wa NRM kati kitegeza Jacob waya kusanga mtishati ye ono wa Upnet anti eyange yali bweti zezimu zongeze Upnet ande kyakolera beba promoter abategeka obutono obuvulu obutono kati bachi ba Abitex yantu yakulira ekibina bakita batya bakiyita NPA ekulibwa Abitex bakola ba promoter abanene mumuli baddagalasi mumuli ba Jacobo mumuli ba banji balunywa president waabwe ya Abitex atula katu kikiiko chairman ye Luba chopa kwe kuli ne babbalamu kwe kuli ne balunywa kwe kuli n'omukulu Keti kakati kambuuze bilioni billion 1.2 billion yemu mabombi bibiri anti wamuzali wese babajja soko zasoka billion anti nga bazitema ku meka kyembadde njagala ojjeyo balina kuba meka mukaaga mu obukadde 8 wamuzo nanga baziyisiza government ezino ko ba promoter bwali obumbi mukaaga mu obukadde 8 kali kwa kutema kozi babajja kubuza agamba billion osigaze balance mu milioni meka bibiri zizasoka okufuluma wasigadde billion mu kufuluma okwo babajja kobo nga ziweebwa aba promoter abali bategese nenga bali mu mbeera mbi ennyo okusingira landlord yangoba mu nyumba sina kyakulya okusingira ddala aba Upnet kyovola mu Upnet bakwata boda abasika chapati abavuga obugaali babatwala abakyala b'omu butale okitegere baba batwala omanyi abasajja bano balina engeri gye batwala mu ssente za salimu mu ngeri ey'amagezi ekyeyononero ate ne bayambibwako abamu ate kubeetolodde nze ku mande ngina kukolera strategy nsokera ku Abitex oyo sekwekerera nginayo ogwe yasokerako Abitex nenda ande njagala bifaananyi byabwe ande siyo no baba bitu santi ba ande bali babiri mulimu ande yebadde ande kati omuyita ande invents owa Upnet akulira Upnet ogatteko na Abitex akulira ki NPA nebagambo anda ate simubbi mulwadde atya muzibu nnyo yenyini amanyina okwebba yenyini n'abala ne yebba kati omukwata oto omuntu ngoyo okutuyamba abantu abali bubi kati nze nga Kapale saawa zino nti ati si wandibadde ezo sente bazibalamu bwe tubazeemu ne buli muntu yandifunye milioni 19 zandibadde zisoboka naye ku bantu 307 n'okwata obuwumbi obwo bwonna n'okwata n'ogebetako abantu 107 kati abantu ebibiri sente zaabwe ne zibula bwe zito ati si bandibadde baga nti batuwadde milioni 5 nga twafunye naye twafunye ntini omuntu nga tafuniddeeko ddala kiba kibi nnyo so kati Kapale ne Senga Ssebanga first of all ndaba back statement okay nawe Jacob mutuze obuzibu buli ki kati tuyina amabanja tuwola eno back statement gyolaba mu Pride Bank bamanja sente nyingi
ze neewola kutegeka ebyo ebintu nenziramu era neneewola okubeerawo okubeezawo obulamu obulamu bwe bugagga kankubuli ejjakoba oba muganange nti obulamu tebabugula ku dduuka nti ojagendwage mumpayo obulamu bwakasanvu awo ate bwe mba nfudde mwe kenyini jakoba era muja abantu bonna abo bajja kukwata sente bajje banziike so embeera gyenemu yakufa kati ndatuuka nengina neewola n'esente era ez'okulya naye nga essuubi ndi mu sente zino walize zasooka nali sinateekayo fayiro kati zino ezaddako ne batuuka ffenna tuleete afadde bo yankubira essimu yennyini n'abatuka ne bankwera nga aleeta fayiro yo era emazeyo ebbanga okitegeera sente ezo banka statement zolaba mabanja ago golaba mabanja banka zitubanja nti abasajja bano tebalina mwadde ka 3% konna ogaa nti bano abaana kale artist nopale tubabye ne kati buli muntu yandifunye milioni 5 kale ne tubabba nga balinako kye balinawo okusinza ku mbeera etulumidde omwaka mulamba omwaka mulamba tugenda mwaka gwa 2 ekirala senga aliyo process eyokuba wa sente kapale aga sente meka ati nze siina nti bajjagala sente bwe ziti kuba byatuuse kati ebbanka ezo zimanya ndooza milioni nga 6 nga banka emanya milioni 6 nene banka yo nga bwogimanyi nene bwogiwaako ekikulu kya banka kuba basi otwale wange wensula banka ogimanyi so wa flat wangi taata watie nga bagenda bagala kuwa sente mekazo yagala flat kijogera engeri gye tuli flat sebo Talina ndi mu kuzimba eri wa Kisomende ya tena bakuggwa baba era bino bye byagisiba ekyali wetsaagala kulimba kubanga kijja kuba kibinyo ate abantu nga obaigulire erinkubye ate ng'ennyumba tena we yatuuse naye nga eri mu kutambula naye ngeri kino kyekyagisiba kye tuli okwogerako kubanga n'ekyapa nakisinga sirimba olwabino era babajja kuba okyogeddeko ali nga sinawa kujja ku mpewo nogaffe ebivulu bino nga tubitegeka oba ofundako n'omuntu asuubula e Dubai oba ofundako n'omuntu atandiseewo okulima naga sizoni eno nja kungula ategeka ekintu nga akirabakaawo neffe tutegeka ekivulu nga sente ozimala mu nsawo naye nga nekyoteekamu kyokikola ki ng'olindidde olunaku olwo olyoka osoloze ku mulyango so kati ebivulu bino tubiteekamu sente nnyingi kati ate mu kubiteekamu sente nnyingi omuntu aliyo tayinza kumanya kubanga okera n'osasula ekifo kiba kya miliyoni mmeka 5 oba miliyoni 10 n'owaako deposit wa bukadde bumeka n'otandika okugamba nti akangene nkube baana kangene nkube posta ebyo byetaagisa ki sente abayimbi bano okutandika okubalanga talina mulimbi gwenza kulanga ku Easter Festival n'ogamba nga tonamuwa deposit akalango ne yeewulira ku ki ku radio ba ku TV so tuteekamu sente zaffe sente ze twateekamu twasingayo kaadi za mmotoka twasingayo byapa twewola sente mu bannaffe nga tubakakasizza mutuwe sente tugenda zibaddiza mangu ate era nga betulina okutambulira nkuba betubaze tubeera nabo abo bamanerenda nenze kyensaba nti babajja kubagaye bakuwe sente mmeka ezikumala nze siziina era ne Jeno Kayanja yatugamba lutatugenze eggulu ne Jakubo yaliyo n'agamba nti sente zino tubawadde zibayambeko ne buli omwafuneko buli eyategeka gwoba wategeka ng'otaddemu obukadde 5 katugeze nga gundi omwami ani yategese festival Luba chopa wakozesa obukadde 5 bakuweeyo obukadde bimeka ne Jakubo yali ategese mega festival Luba naye afuneyo obukadde ameka 5 yali ataddemu 10 Luba yagamba kufuna milioni 4 kubanga Luba wempolereza Luba wawano bana bona sente zibandi zifunye kubanga gavumenti esokulira esobogana okuliriya Luba gobaita chopa yavaako sente zino kubaayo yesi twanagenda eyo n'azisaba nga ye owa Jeno Kayanja nga president nakera kumacha tufaako ffe ba promoter nenga president Abitex yali akola kusakira kawunga ekibiki nageza akawo kunonya naye Luba ne strike nyina agenda yeri sine bazisa nze problem yange bino byandibaddewo nze kisinzo kunnuma ya Abitex omanyi kisinzo kunnuma nakubira esimu nampe mulabu binne ekisinzo kunnuma wawana nti omusajja gwe bayita omukubategesi b'ebivulu abakadde ya recently Uncle Dick yali wa Eagles edda abasinga balimanya nnyo mu Eagles Uncle Dick yategeka ebivulu n'afuna ne stroke because ebivulu Uncle Dick yafa pressure Uncle Dick yalina amabanja mangi Uncle Dick yafuna obulwadde mu bivulu stress nenga bina biva ku bayimbi na bivulu kati since president waba promoter amanyi obuzibu obuvirako omuntu naddala ng'ategese ekivulu ekitali concussion 100% ogenda fuleta abantu bajje kubanga ekivulu kikingukira kumakyo okusanga kano kali akantu tekafuna ono zaala yennyini okitegera abazaala naye nobeera president namulayo ku TV ku live wire ate ekintu kye basoose okukola kyadde smart nnyo ng'abagezi bali
kwata media juwa sente amawulire basirike buli ageza kukoleta story togifulumya osegera newunyiza nnyo kafuko mukwano gwange ate mwagala nnyo kyali wange kafuko yaganye okuzanya story wadde nejo namuwadde sente kyokka amawulire Alex live wire bamusasudde osegera nekino kikiri mulimu abantu nga tufe tuletagana live wire oba anikato bakiki nga social media yafe ejja kukola ledo kwenabeera nze radio eno ngenda paka wenaavaako ngenda kera kumacho kunenya abitex paka weniva ku radio kuno kakiripu kaabo kona ngenda kanenya papa Jacob nze kisinga okunuma walaba nze kinandibadde neetaaga abasajja bano kale bwebanga baleeta accountability tebajja gikuwa bwebanga sente za government ziriko nagaza ku national theatre lwaki tebaleta nagaza ku national theatre nga noonya erinnya lyange nentuuka ku omukazi oba ate kubanga yakubidde either ku luba wataba ku luba either ku ande wataba ande either yakubidde abitex wataba abitex either kwabo bona oba chopa ne bamugamba ani azze ne bamugamba Jacob munamawuli oyo togimuwa mugambe akomewo ku Monday nengamba kola nyine nenkubira nadengera ku Urban bwe namaze okugera ku ginayogedde ku Urban de bankubira essimu nemba nnyonnyola ku fayiro yange bagamba wali omuvubuka bamuyita Mike bamumanyi bonna ate ababeeramu ate kyali waabwe kyali wono gayi yabasereza ku Lugayani balunywa kyaliwe nnyo kubanga gyemivuyo gyabwe gye babeeramu egyo bo baagala wali akafuna we bagenda kyova olaba oyo kyali mu biseera bya campaign be bamu ku bantu basinga okufuna sente nga bakozesa NUP ne NRM ojukira akavuyo ka gundi akavuyo ka Shashabaito bakola olimbo luvuma NRM Museveni ne balukola n'agenda n'abatwala Bobby Wine ne bamitinga Bobby Wine bulungi naye kusana ebifaananyi abikwata n'abitwala mu NRM nanga muso bajjayo musajja bajjayo n'akwata sente n'azimuwa n'ekisimo kunneewuunyisa nti tebakuta abasajja bali greedy natulidde omusajja alina bondi enamba abadde mu kisiibo gwe bayita Kati bujo mukubira essimu ne mubuza ne sente ulira kati bujo mukubira nze sige ya muntu njogera kati nakubira kati ne mugaba ne sente zitya nogwasemera agenda yawo ku muntu ali Kaluna Ntongo ngato musaba tumu owning tumusasule atwe Kaluna Ntongo ne mugaba sente zitaka ajako bebe sente biveko sente ziriyo teziriyo unawulidde natunide sente zibawadde keti na gudde wekibo bamwademeka zina sente zali weziri sente zafuluma kuyamba abantu abafire ebivu byawe during Easter season cabinet net ulaba abitex nabagamba kale buli promoter ya firo sente ze mu mwaka ne bebalira ebivulo bye bakola mu mwaka bokka kale kibuzo kirindi fwe abakola ebivulo mu mwaka abanaku ngate bimanyikibwa bikola nobula ngobera ne ku TV Ssebanga abera ko olifamu Georgina ne Kavumba oberawa nze okusinga obera ku Bivale kasanga ne kazo ku Chase Johnson ekizibu kirindi tetuganyi baliye ne baliye kisanidde balinga balumirwa ne gwe no sente za bantu bibiri ojja kwera ku macho okutunulire ofune under million 3 million 3 ezo kale andi byako million 100 ntetuganyi kwa gwe mukulembeze kwata 10 kizze mu bana bafuneko kebatandikira kubanga balina akakodyo ke batandise natulira Douglas Loni gyayinaye nga yamanyi Lwanga Douglas ato omuntu eyamuwola sente mutegesi wa bivu bamuyita oni yategekanga ba Lady and Wizo yani bamuyita Kibo Media ono wa Kibo Media yani gayi bamuyita ani so nayi nembera za mutima yategeka ba Lady and Wizo yasoko kukola ekivu kya Lady and Wizo mwebede erinnya lye bamuyita omumanyi mumanyi naye ngezaawo kunoonya erinnya linnya lye ligenze likyambuze ngezako linoonya kati buli muntu alina looni ki ekiddako kutwala bintu byaffe anti bagenda biwamba nabayo ewa nga already abantu abali ku party ku sente zino mulimu Afande Lubowa mulimu Afande Kayanja Genosale tasakira kumancha kubawuliriza because media temujina tali kusaidia n'abantu bandi bakidde bakera ba Lubowa bani Geno Kayanja tukaso batusa because omutego bagumanyi ogera maso mogera kuza nabo bakirimu
mugera kuzza banga kayanja bwe nagendayo nakubira lubowa nga ndi uwe wakayanja mu dilo mwennyine namukubira mugamba fayiro za kapale basebanga bali bangambye fayiro binate ziliko lubowa ngendo kulaba tandika okunanaagira nanaagiddaawo fayiro nga bazijja mu bina biramba zaali lusanvu nze kyemmanyi kale okwogera ku kyajjeno kayanja nti y'omu ku batuyambye sente zino okutuuka eno anti wulira ojja kukuba oluyi twali ffenne wuliriza jeno kayanja wuliriza jabo kukyagamba totandika kubakinga kintu kyote omuntu akuyambye nga tona dolo atandika akuyambye seba totandika kunaagira tona kyotugamba wuliriza zatuusa batya ku babbi ate wuliriza katika nkubuzo goza kayanja tamanyi togamba kayanja tamanyi kigenda maaso jeno sale anti wulira jeno sale jeno kayanja tamanyi ate kikyotegeeza anti kyegamba etere gy'olina okulaga kiri bwe kiti nti bamukozesezza ensobi bamukozesezza naawe oli muntu mukulu ssebo jeno mulamba alina intelligence amanyi buli kimu ekigenda maaso ground saalidde nekyegamba ate era yagenda otuyamba ate agenda kuyamba atya ngoledde sente zabbiddwa dda Ssebanga oba bakuwanolya Ssebanga alimu embeera za Abitex engoberera ebintu yemmenya afuba okulaba nti nobugamba gali mu bakyaliibe tagoogera nnyo ave naganne bapromota kakane mwenna mugenda kukera ku makya bagenda bakolako naye nga amazima agamanyi tewali kigenda kubaawo wadde nedda baba Jacobo Ssebanga ali bw'ati teyalidde naye engoberera jjajja Senior'B nakeekalakasa emirundi wagindaba ebiri n'ogusembyeyo twabadde kalenda lwe tweyambula ne Kapere amawulire wagalaba era ge gayitisa abasajja bano ne batugamba mwerondemu abantu 10 abo buvunaanyizibwa oba be mwesiga bajje babakiikirire batule ku boodi yammwe era bantuuza ne meeting ezaawera wammemmeka 5 naye nga mwekyo bwe twagenda eggulu baatukwasa omukulu nga batugamba singa sente ezo just kuzitutuusaako lwaba nti yazimonitalinze bano abasajja ne bazimubbako kubanga wamawulira jeno sale yagamba muweebwe balansi wammwe bapromota kaakati naye nga omuntu alina okugoberera sente ezo ye jenaani jeno kayanja atuyambeko okitegeera kati obola agamba nti yazituusiza bali ne bazibba wangi government ogimanyi government bebafa abantu butangala jeno mumanyi jeno ye musajja omusirikale yalwana n'atuuka ku ddaala eryo eri mutisa jeno yalwanira omuntu ono mwana yinki abeere bulungi twogera na muntu mukyanga gavumenti nze gyemanyi gavumenti be basajja abo bennyini abagirimu abasirikale abo katwagala okuŋŋa nti Kapale gavumenti esokuta biliyoni nezigenda omuntu n'ozikwata n'ozirya ba individual gavumenti nekutunira butunuulizi weti kitegeeza sente bo bennyini baleka be baziina nozimu kwata osobola kuŋŋamba jeno kayanja sente bazimubbiyo nga bazimubbako bati jeno omumanyi zinamutunira mu maaso bwene nemanya nti ono sente asobola nazo asobola zitukuumira naye jeno kayanja wagamba nti bwongamba nti tamanyi sente gye ziri mbwe bazimubbako bani kyoga Abitex yagana ejjambiya n'azibbayo ekyewuunyisa abantu bamanyi jeno kayanja wafaanana kyovala nze genda kujja na bifaananyi nga mutunulira mu Facebook buli yakutte ku sente ezo nsooka na Abitex namanyi obukambwe bwaliko ye yakwatanga abawemwe sifaayo bakunsiba oba kuntwala mu kkomera kati bya chairman bigera kudde ebbali ku Mande ngenda kujja n'ebifaananyi byange bibiri Abitex akulira bapromota mu kibiina ekya NPA ne ande mbirage ensi ku Lwokubiri nzijje nga maze okulayira nzijje n'ebifaananyi bibiri ebirala ebyaluba nani ne balunywa babamanye ku Lwokusatu balamu nzijje n'ekifaananyi kya balamu ne ketti abantu babategeere ku Lwokuna nzijje n'ekifaananyi ema nani ne mutima ne mutima paka wenaatuka ku jeno sali musale yasembayo ekisinga okulu ate bwe babanga bayambako bawa sente bo baagazaaki wembagaliza wawano jeno sali musale ayina obuyinza okusibwa omuntu yenna n'omukumpanya kubanga sente zaffe zamibwa musolo sente zaffe baziwaffe bapromota abatekesi b'ebivulu tebaziwa ba individual ntiro bala mukwata sente wezi zitwale bagamba buli mutegesi ategeka ekivulu mu biseera bya Easter nga wafiibwa ekivulu eyakosebwa
government egenda kuliyirira tebaga nti ema zitwale mutima mwegabanye bazi wabategesi babivulu ngoyina amazima ebivulu ebulango baliko ku TV batuse n'okungamba nkubidde full figure nangamba ankubidde kintu ngambye kimu kapale nkulaba olipira ba promoter oli promoter limbuza full figure siri promoter kichotegeza siri promoter nga government ya buli muntu yategeka ekivulu ne kifa bagenda tukompensatinga data file yo no paka fobulaga nti ki file zizino file nenziretera nzunga nazo wano kati ngamba otando was siri promoter njagala buza kati andikana Ssebanga kuba gola bo bagamba ngolokuba bali mbwatali mu kibiina kabetunuza mu Ssebanga Ssebanga ali bulungi mbuza Senior'B mbuza lwakuba nti impozi Ssebanga sente zavudde yeri uliza sente nga zavudde yeri gabwe tonafuna sente zo obanjani era obanja meka tubere direct kati ngenda kuddayo gye balirizinga sente zino okutuweebwancomplaining ti sente tetwazifunye ewajje no sale ng'otuuse oyitiddewa tujja kufuna appointment kyagalako kimanyi omanyaka appointment okusajja abasajja nabatukwata sente omanyi anti kati waliyo maama waffe nakalema katera kanjogere bwenti tugenda kulwana tugenda funayo contact ayogera ku Jenosali Musale ng'alinga ayogera ku muntu wa bulijjo anti wulira Jenosali Musale n'okumutuka guba mukisa enkokole ziriwaliyo zimanyi asobola okutegeera nti nojja gundi ne bakugamba tujja mulaba Jenosali Musale alinga President Museveni kasita bakutegeera nti osobola okubuusa President Museveni toddamu kumusimba mu maaso wadde n'omulundi n'omu komanyi enkokole ziri awo abasajja tebakyalina sympathy ono Kawuki Simon nze Kawuki Robert nze Kawuki Simon MC Kapale esente wezibanga tezinakutuukako ozibanjani era oyagala meka nze sente zenjagala siina muwendo kubanga kati byatuse kyonna kye bampa kubanga obulamu bunkalubyeko nga bwe nagambye mu kusooka nti obulamu bwankalubiridde obulamu bukalubiridde ku sente mmeka anti siina muwendo ofuna omukisa zonna ze bampa zonna kasita ziba sente naye gaba amatwalo 3 uliriza zonna ze bampa bo nga balaba nti ze zinsaana okusinziira ku bulamu bw'empisa mu mwaka 10 nga sikola kyekikutamuza ne bank settlement ati njagala bala kabaka kasanti banki ekubanja settlement emanya milioni zizo ziringa 7 okay kakati Ssebanga osasula banka bwengo oba free bwembasa sude banga banki gena twali nyumba yange nze ekimbezeza okuba nti sinafa ninawe ensula sipangisa oli mutu wabula singa ntandika okudda kubanga eteri kintu kirumanga obwavu bwe bulwadde obusinga mu nseno era obwavu bwe buvaako endwadde zonna gy'olya sukaali kusimaya pulesa bwavu omuntu asooka n'alowooza nnyo n'afuna stress agamba walwalamu nnyo nina sukaali era sukaali kati annuma nnyo la bwenkoze because stress nti ekyenyambye kyokka nti ndi wange sipangisa otherwise singa nafadda kubanga gomanyi kyekitegeeza anko Jacobo wali obaddeko ne sente ne zikuggwako at least osobola okubeera nga tofunanga ku sente n'obeera ng'oli comfortable naye bw'oba walinako ku sente nsajja nninnya ennyonyi ngeze mu America mbadde wano nina erinnya ddene kyekisinga okunnuma nti ne bwe nkwana omwalaga mutuwe ku sente mulina sente naye nga tetuzirina tolina gonyonyi ambu tetukola era bamanyi tulina sente kati nze ekizibu kye nnina kyekyo nti kyonna kyefuna kati nze sidira kudda mu comedy njagala capital nsasuleko banka entonotono nsigazeho capital ne bwe nina emidaala kya chapati 10 ne bwe mba ninawo embizi zange ziziri zaafa embizi baziwa ennyama ya magumba gazo ne zifa embizi 7 nali nzirunda wali ematugga kati ndi sitaaka wabula zino sente zonna zenfunako nze olaba nze kati kikugambe kino nze bwe binaagaana mu bulungi abo abasajja manyi basula Abitex oyo tawiza kilo 10 obanjani Abitex yasize okubba sente zange ate banamukubira na ande njagala abasajja abo bamanye nti naffe tulina family nkubuulira kino kigamba Abitex nja mulumba waali zingenda faafagala nabo direct Abitex yagabye sente ani yagabye sente akakiiko lubowa bwe yakubira essimu akakiiko akakolirwa sente zaazitambulira birungi akakiiko bakayita batera katwala abantu akakiiko ka kunyonyedde sente zaali za bintu bibiri bali abategesi b'ebivulu ba mirundi 2 waliwo APNET ne NPA APNET ekulibwa gwe bayita ande yali yatone sempijja ate NPA ekulibwa Abitex NPA bakolamu akakiiko ne muvaamu ande okuva mu APNET n'atula akakiiko ako kali Abitex n'abyesamba ne Abitex amanyi buli kimu ekiba kigenda mu maaso kuba bwe namukubira luli essimu yaŋŋamba kimu naye mugaba sente Abitex yabaddeyo mu kusosola mu gundi afune wezi naye aba amanyi kyekigenda mu maaso era amanyi nti gundi yagenda funa sente era alina access era Abitex ye yakuba n'enkokola zino fayiro zonna ezaavaamu Abitex yazukuba enkokola singa bino ebintu by'amazima waki bakweka lisiti gye basasuliddeko
kubanga batusindikira ku bank account za balina tusindikira bujja sitegeera nti olabe eggombolera buli soloza omusolo lino kutimba ku kisenge wali omusolo gwe tusolozezza ekiri ku national theatre waliwo bukiiki bw'abantu obulya ssente eziva mu gavumenti bwebanga tuli mugezi buyinza n'okuloga ettalo n'ofa betugenda okuyingiramu anti waliwo ekibiina kye bayita ekya NCC ekikulirwa omukulu Ojobe abo Sije kiriko emakado senagadi ate ekyatikira ekyo kya National Cultural Forum ate kirala ekyabayimbi bagenda okuliza abayimbi Jacob mbadde nsaba nga sinaba kusibula nze amanya abantu musika pale mbadde nsaba mu bulungi babeko nakasente ke batuwa doni wanyama kubira doni wanyama ono wagondo wa nikati babeko nakasente ke batuwa tutandike tuli bubi tuli ku zero balance babeko nakasente konna ke batuwa kubanga mmanyi bulungi sente zikyali bagenda twala ebintu byaffe babeko nakasente ke batuwa ne baziba milioni 5 nsobola okusasula ko banka sikadone ntandika ka business ne bwe nabanjo kyankuko wakati sina capital netaga capital to be honest with you nti njagala yo obuyambi netaga obuyambi nkubulira ndi kusenge natera okufa sirina wadde olwataanu neza okulya kati ngobe misinde twafuka babega noyita mu kibala gomanyi nakuwayo omutwalo yembera gisize sina mulimo gonna nti na radio wenkolera na TV sina mulimo gonna gwenkola ki ne Abitex aina abaana njagala yeteke mu kifaananyi kyange aina abaana mukatonda mega lwaki batukola we batu toka abakapale nze kyemanyi mu kintu baba esuiri tubadde mu kintu ekyo sente ezo nga ze zitutaasa obwavu butulumidde omwaka gumu n'ekitundu tugenda myaka twalina mulimo gonna ngendo gye tuyalinga kapito yaffe gwe mulimo gwaffe ng'abasajja balina bizinesi zaabwe obwe bwali obusuubuzi bwaffe ng'okwata kasente mukama akireta yaleta pandemic kojje mu bivulu mukama yaleta pandemic ne batubadde tulina corona mu Uganda oba tumuyina oba tetumuyina ne corona bwabera India bwabera mu America economy bwegwa kitegeza ne Uganda ebe no ku affectinga bini waironte ze Kapale sikyalina kyakulya n'omwana wange ulitasoma kyo kibinyo kye batukoze ne ekyamazima obugamba obusembayo nsaba obubaka buno bugende bekikwatako wamanedda omuntu aleyongo osobola otuyambako babajja kubo neyanziza omukisa guno tuyambe jangu otuyambe ekirala contact ngera jja kubo bwagambye okufuna appointment wa genosale si kyangu otegera mbadde nsaba ne mama waffe nakalemu okwata abali b'enguzi jangu otuyambeko ku bantu bano batuwe gundi batuwe expenditure sente zino zatambudde zitya okitegeera batulage line up sente zino banka bwadde obuwumbi mukaaga mbadde nkwadde naye ompita okubuuza ebibuuzo kyogamba bwe bakolaga ensasanya nga gwe tofuna olyoke musasanya bagikolaga ofunire muwa gambe ekintu kimu bakolaga nga zigwawo bulungi olyoke obanja kuba afadhali kambeko omumativu ne mu byenkola balete ensasanya omanyi ekitugenda abantu abafunye sente bawo otuuka wali ngate tuli bangi otuuka wali eri abantu bonna bonna ze siti gye nabyeka abafunye sente si ba promoter waliwo noono omwala atambula ne kusaasira naye naafuna sente ate nga ffe tetulina tataddeemu yasakwata nsawo muwuzi wa bunyama wotunya abantu abafunye sente bonna bantu tebali mu industry nenga tuli eno tufa abana bali kalenda balina banazi ba Eva Bosi bani ba BK bano bajjako bo badagala tebafunye sente so nsaba nebe kikwatako ku Mande kati enaku zino buli omu bamukubira buli alekana nga bamukubira mwayo milioni 2-3 ngobuga sirika TV zona basasudde radio zona basasudde esinga tizikyasobola byogerako ku Mande tugenda kuteeka press conference sawa 4 kubifo bino bibiri tunatotadde kalenda tuyinza okuteeka ku Papazi Sport ekirala omuntu yenna ataafuna sente oba wali promoter oba wali artist nga ffe batuzala wantu tuli bayimbi tuli ba comedian mujje twegatte wamu bagamba ffe tunabeera abangi mu bunafu bwaffe gajja okuba amaanyi gaffe kubanga enkuyege zisobola okuzimbiswa nga ntono nga jasi nyingi buli omu neereeta akataka nekawumuzaako nekatukamuzaako nga bwe tubanjizza sente zino ate tubaddewo nemukuzibanja ebbanga lyonna ne twekalakaasa ne tweyambula ekyamazima byonna ne tubikola naye ne zijja bannaffe ne bazibba ekyo kyokka kyatulaze nti ensi tetwagala era ensi yatukyawa abantu batwagaliza kufa nenze bwenfanga temunziikanga mundeke ako Jacob kino ekigambo kyange kisembayo nze sente zino mwiki eno yokka eno etandika ku Mande bwe naba sinafuna ku sente ezo Jeno Kayanja alina abasirikale bamukuuma nze bwe ntuuka ewe nenfuna okisana ennyingira ngenda tuulaawo ngenda malawo ennaku 4 mu nnyumba ye ku kirakazo bafo muziki nebikuzimba obubaka wange obusembayo buli bumbokaboka ngenda buweereza omukulu gwe Abitex
Abitex manyo mpulira nze sigeya ate sirimba newunyiza nnyo okulaba mukulu Abitex oyimira ku TV n'obikkirira amazima gali nti abateeka ebivulu mubamanyi amazima gali nti abafunye ssente abamu si bategesi ba bivulu amazima gali nti kyannumya nnyo okulaba nti Abitex nawe oli mabega w'abantu abakumpanya abasaze okukeera ku makya okulya essente gavumenti zeyata bw'obanga ogamba nti oyagala revolution Uganda empya nkulaba nnyo ng'oli ku gundi awo ng'ogamba nti oli wa Nuupu oli wa people power bla 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 byonna bimwogerwa naye kinuma nnyo okulaba nti nammwe mwabalwane okufuna gavumenti empya ate mmwe babbi abasingirayo ddala nze ku lwange ku Mande nsooka na bifaananyi bibiri sijja kwetaaga simanyi TV ze mwasasudde ngenda kukola ku page yange oba si ku page yange nja kukwata ku YouTube channel yange manyi bujja kutuuka oba nja kuyita Urban yonna TV nenzikiririzaamu ngenda kutandika ebifaananyi bibiri ekya Abitex ne Ande zijja kuba saa 6 gye njo kikola sijja kuŋŋaanya abantu nja kwerimira ku kamera ngambe ebigambo ebyenjagala okwogera paka nga mwena muweddeyo nja ekijja okusembyayo kijja kubeera kifaananyi kya General Salim Sale obubaka wange manyi bujja mutuukako tugende mbulange ebyange biwedde